oba Uganda versus Nigeria oba Uganda versus Jamaica mujje naffe tulage ensi endala nti naffe tulina kye tuyinawo mu Uganda ate nga tulaga nti Shiba ki w'amaanyi. Oba musole ku Jamaica ani yena golowooza atwetaagamu ate naye nga naye w'amaanyi mukko okusinga ku bannayuganda. Maybe obadde oyogedde bulungi awo tusobola omuntu oyo omanyi kati Victoria University tekyali muyimbi gwe tugamba nti jangu tukole n'akola ki n'agaana. Siina buzibu nga bulijjo nange nsanyusa obbalabo muli batabanyi bange bawala bange bakwano bange baganda bange mbaagala nnyo nange nsanyusa obbalabo. bali kuwagira Shiba siyinza butawagira muto wange bw'aba obulungi nange mba bulungi bwe mba obulungi abeera bulungi ate kati nyinawo n'akaana alina n'akaana ate akampita kojja kati famire egenze ekula. Abadde maze emyezi 9 tali mu industry akomyewo n'amaanyi na concert ku Serena ate tutandika butandisi bw'oba olabye no concert tenaba kuggwa naye ate ebijja mu maaso bye bisingako awo kati awo engatto mugule ku ngatto empya ngoye mwambale ku engoye muyina nnungi muleme mukomerawo muze muyina tujja kuba tukyanyirira naye nga ebijja mu maaso bye bisinga obulungi. Olinga gambo oyagala kuddamu tuyiwamuka weesirikire Victoria University tukola buntu butonotono tukola ebintu biki ne bwaba muyimbi ne bwe tugamba nti tugenda mukwatamu tugambe nti akuwa ekivvulu era okiraba nga kikola kyawukanako ku birala. Kati abogerera firimu baga nti maaso ku lutimbe nagaffe gabeere awo galinde katono tulabe gye tugenda mu maaso. Luli wamuwasindi kuno muwani tuyinza obbaleeteramu kati ow'ebweru kati bwe mulowooza nti bamaanyi nnyo ojja kuwulira Uganda versus America so tutambulirawo oba Uganda versus Nigeria oba Uganda versus Jamaica mujje naffe tulage ensi endala nti naffe tulina kye tuyinawo mu Uganda ate nga tulaga nti Shiba ki w'amaanyi. Oba musole ku Jamaica ani yena golowooza atwetaagamu ate naye nga naye w'amaanyi mukko okusinga ku bannayuganda. Maybe obadde oyogedde bulungi awo tusobola omuntu oyo omanyi kati Victoria University tekyali muyimbi gwe tugamba nti jangu tukole n'akola ki n'agaana. Mulimu n'abatutuukira ne tugamba tulindemu katono obulamu katono yongerako munkwatireko kati ennaku mugenda kulaba mulimu be tukkiriza tugenda kukolagana nabo kubanga bambi nammwe mubaagala nnyo Sindi akomawo era tuli naye tukomezaawo Shiba nga ye tukomyawo Sindi nga ye nga 29 tulina bambi Dax Vibe tumuyita Dax Vibe yes Dax Vibes naye akomawo naye tuyimiridde naye Bugembe mwamulaba ennaku mmeka 3 naye n'emikisa gye yatulekera nagyo mingi so tulina gwe tutakuteeko bannange. Yamaliriza yali asoma luzungu gweyogera naye oluzungu owulire asingawo ku luzungu lwe yayina omukyalo oyo ayigiriza abaana b'oluzungu nabo ne bamuyigiriza naye kennyini ayogera oluzungu lwasobodde kwe gatakyasobola kgenda wantu ng'anoonya mmere yakulya n'alemu ogisaba mu luzungu.